Mwaye abaana abaliranye abayimbi mulowooza nammwe muli basita. Kyekizibu kyokka ekiri mu Uganda. Osanga ebivubuka tebinaaba biwunya enkwawa biwunya embalakaso kubanga maama biriranye omuyimbi nabyo ne birowooza bye bisita. Ne bitamanya nti sita ali omu. Mwe mulikolako ddi ku mannya baboogereko. Ddi. Nobisaayo ebivubuka biryawo tebinaaba biwoze omuyimbi waffe. Omuyimbi wonaani. Temuyina na kye mulya. Woza papa yakuzaala. Mwetaaga okukuba emiggo bivubuka mmwe. Bwava kale mwasanga eno gavumenti eyina ekisa. Emirimu gibabuze mweremereddwa. Abaza papa. Neno omufu oluw'ennyuma. Neno omufu oluw'ennyuma oweweere. Ojja opapaliza wano. Abantu banoonya feezi akuza abaana ku masomero. Owoza guno omwaka tujja balumya emitwe. Ngani gwogenda okugulumya? Who has time for you? Baze mwe bivubuka mwe bitambulira ku bayimbi mulekere awo olowooza nti people have your time. Get jobs and work. Kati mwabaze na awards. Bya award byammwe nga nabyo tebikyanyuma. Mwaise ba TikToka muba wadde award nabo bennyini tebalina kye balya. Zina award zammwe nno muzisse. Lwakuziwa abantu batalina mulamwa. Kati Mike awangula award ki? Mike simu zifani. Omuwa award kuki? Kyova yange ebintu mubitta. Kati ezifuuse zina awards. Galaxy. Kati awards zammwe muzifuule lumu zina awards. Abantu bonna be muziwa tebategeera. Okuva mwatandise okugaba awards aba Galaxy nanoonyezaamu omuntu ategeera. Taliiwo. Nemulonda ebivubuka mu birondera muli abalonda emivumba. Oba nammwe mwagwa mu kyogere. Tutegere nti ne Galaxy yagwa. Muzi okulonderera ebivubuka ebiryawo bijobless tebirina mirimo nyo byeyiya bweyiya bipanga nsi mu biwadde award. At least award weziba zibuze mu Uganda nga temina bakuziwa mugendeeko e Nairobi munominating abakongo. They are Congolese who have done something. Nominate Nigerians in their absence. Award tekitegeza ati mwina ziwa bana Uganda. Simanyi yakibagamba ekintu. Nti award bw'otegeka award specifically oyinajjuwa mu Uganda. No. Award esobola n'ogenda mu America. Azonga azi eggwanga lyammwe terinamu muntu agisaana. Ati oyina kapaka, oyina Mike simu zifane. Which type of awards are those? The award chezo. Which type of award is kapeka Mike simu zifane? Award chezo. Na nawe otegeera. Kuliteri ya kije wakozeseza to pick them. Method ki. Je wakozesa to get data. No award ebadde sana gundi. Nonsense. No sense. Abasinga olekana wano bemuwa awards. Abana bali yawo ku MTV bakola gundi eyo the beat. Bafuwa oluzungu. Teri abawa award. Mudde bino ebivubuka bi TikTokers. Tasobola kwegulira underwear. Useless boys. Ogabira otyo omuntu awadi akyasula mu muzigo. Agiterekewa.
In some countries tebakuwa award ng'okyalwentinga osula mu muzigo ng'ani akulonda ogitereke walo award ne mudidde ebivubuka ebisula emakindye mu single room bye mulonda niyo abantu balina amayumba Kampala one they have houses temubawa award mujjudde ebivubuka ebifekinga life mana bavuka abafekinga life mbo bavuga Range Rover eyawa leta kadi yayo emotoka kadi bali obafekinga bufekinzi life mutulambuze ku makaga mwe mwazimba kale wotyo omuntu awadi asula mu muzigo nga waawa gwe mbulirayo gulami gwe bali bajiwadde nga tayina maka to keep the award ne abaziga batemutegeera ne bemuzigabirira entegeera yammwe yemu. That's a problem of this country. We don't appreciate hard work. To appreciating a noise makers asingo kubendulu ku TikTok enchagwe to praising egwati zo akulakulana bwe tulajjamu omuzego ku appreciating the biggest noise makers on internet ne tudira da kwa they call life. Negati namwe abali ku Galaxy era namwe mupangisa era mulina kunoonya yo levels Eria award nga woba owunyenkwawa tebagikuwa. Now look at most of the poor nominated in those awards. Nothing. Kujja ku live simanya kyawa abakazi ba promoting abisiyaga. Siba mukazi wo muveeko, siba mukazi wo muleke tumbavu. Goba afune ebizibu ne mukazi wo, it doesn't mean tibuli mukazi mubi. Don't generalize your stupidity. Some of you think bwe mufune ebizibu ne bakazi bamwe buli mukazi abamalaya sibwe kiba. Ebyo muddawo professor because you are idiots. The problem of this country, fools are many. Fools are many. Abasiru mweyongedde obungi. Abakazi mubakyawe. Gwe mama wote yakuzaala. Gwawoza abakazi babakyawe. Gwe toyina mama wo. Nga yakuzaala n'akuteeka ku nsi. You can't put down women. Tosa kuteeka bakazi wansi and you expect to oli musajja olina amagezi. You can't. Era obo yala omusajja atalina magezi. Ye musajja buli kiseera abateeka abakazi wansi. Disrespecting women, demeaning women nga alina maama we. Gwe maama ebizibu bye yagumira mu bufumbo nga mwali afumba. Oza abakazi babi. Mama wose yade yakuzaala n'akulabirira mbuzi gwe mu mboona ye ey'omutwe wandibadde waakumanya gwe mwepankapanka. Muwa abakazi ekitiibwa, abakazi bayita mu bingi. Women pass through a lot. Wano kumwe mwenna ani atayise mu mikono gya mukyala. Naye n'osanga obuvubuka siba kano ka sulutaani katulanga emmandwa z'eggulu. These boys kali oko n'obunnyo bukalinyanga ekyokolo. Abakazi toze wano genda obigambe babeewammwe. Gwe sulutaani toyina wadde ekikumi. Oli awo amannyo galinyanga ekyokolo bagapanga mu bupanzi. Mbo naawe yogere ku bakazi gwe mwana ani gwe ayinza okuwasa gwena sente mmeka gwe. Why don't you get jobs? Lwaki munoonya mirimu ne mukola? Bubeera okwo. Mbo toze wano kubuleki kyalinga ku bakazi. No katuya kalianga buno obupira bwa golf. Ndeto bumbuliro obuvubuko obulinga mala kwini bwe bateeka buli abo bakolera mu laboratory. Twete basajja bategerekanga naawojja. Bano bamiki simu zifani.
kali nga mu Uganda tuleta abavubuka abategereka ng'oleeta Mickey n'erinnya lyennyini likulaga the person you are dealing with. Haweza omukazi we aba ayina akasimu gwe Mickey bwavu bwe bukwogeza. When you have money, women will respect you. Bobo ina state abakazi bajja kugondera. Yobyembere nga musaba omupira ne mwewunyirize enkwawa. Nojja otuyanire ku mwana wa munno. These days abakazi balabufu. Eyo first 11 ya mwe musambira mu omupira Mickey. Mwenanga nabakubye emigo temenza kuvamu adde mitwala abiri. You can't not even afford 200. Mama nyine temusobola kwebezaawo. Mwagale bawala kimwe. Muwala kyategera owo mulembe guno yeteeka mu sente asobola okera ku bakyambu awasa Mickey mbwe awasa Sultan. These boys goyina ebyapa bimeka gwe. How many land titles do you have to qualify to be a father? Let us be serious. Junior, I have land titles. I have a house in Kampala. I drive the latest car. Sina mukazi ate gwe. What about you? Nga mwana wani gwagenda okuwa muwala we. Atosa nasanyirira nviiri. You are just hooligans. Oli muvubuka okyasiba ebiviiri. Mbona oyagala mukazi wakuwasa. Ngani agenda omukuwa. Some of you don't even shave. Ne deodorant zaakubula oza abakazi babbeeyi abakazi batutama mukwano. Omusajja ndaba. Get money. Gwe kola sente. Ezo na stories munyumya z'abavubuka abanaku. Nze sirabangako baana ba minister nga bali ku TikTok baga abakazi baabatamu. I've never had the rich people saying women are bad. It's only these poor boys. Mwaka mulamba kyokozeemu gula condom. Abanno bagula mataka, banno bali nnyanyonyi, abanno basitula bizimbe, bazimbye mayumba gw'omwaka mulamba. The only thing you have done is to buy a ring light and buying condoms. But now you want to marry somebody's daughter. As who? As who? Ngagwani. Abavubuka basinga kuno ku TikTok. Tosobola na kweriisa kyamisana kyaggulo. You don't even afford breakfast. Oli kubasajja who can eat KFC, Cafe Javas every day. Kwekyobugagga kyolina luyingira iti. Wabasajja real men we baboogera mwe musirike you boys. Leka ba junior boogere. People can afford life. Wetubanga tuogera ku bakazi mwe basulutani musirike ba sulutani. Let us people have money talk. They allow us to talk. Teri mukazi mubingo omulabirira. Teri mukazi mubingo omuwa byayagala. Teri mukazi mubingo omurespectinga. Teri mukazi mubi agenda kulumya mutwe ngo omuwa life gyayagala. Abakazi si bintu byakuzanyisa, but they are toys to play around with. Mwebavubuka mwe. Don't think nti these ladies byakuzanyisa biri awo. No, these are people. Omukazi ajja kukwagala ng'omuwa ekitiibwa. Omukazi agenda kwagala ng'omuwa bye yeetaaga. If you can't afford that woman, genda mu bosobola. Ekireetezza obuzibu mwe buvubuka mwe buli wano ku TikTok kweteeka mu kirasi zitali zammwe. Oyagala olye ku Serena. Togisobola. Funa bino ebikazi ebisiika chips capital wa mitwalo 3 liye ebyo. It does. Buno bwala mbuleke. Omwana ajja kusaba apartment ya million nya buli mwezi. Tozina. Ng'otandika abaala ba malaya nedda. They know what they want. Nga mwana wani gwogenda okutulugunya omumalire mu nga toyina kyomuwa. Mwana wani ku mulembe guno. Abana basomye bana bawala basomye bali Makerere
mwana afuwa oluzungu ngojo olete ebinyo byamwe TikTok mwamwe TikTok I have 1 million followers olinga amazi gendo olye following yo kale gitwale mu banka bakuwe sente. You people, you don't know that following tegasa. There will be million followers bimwe panka nabyo. Having 1,000 idiots does not make you important. Ko ina basiru banno 10 bagoberera. Tekikufura nti oli wakabi. Munsi kyoli what you are is what you are. Oyinachi. NSC oyinachi. Who are you? Who are you? Who are you? Natwakutadde ku minzani gwani. Leta ba followers. But any idiot can have a following. Naba gwagwa basemba umuseno basobola okuba ne ba followers. But you are nobody. Yes, you are nobody. Toina kyoli. Abakazi bajja kulwanira ngo yina kyoli. You have value. Nzomanya bawala bankwana every day. Do you know how many people? Can I give you my WhatsApp and my inbox for one day? Or have messages? Every day nfuna noodles. No tunako noleka wali. Gwe singa nkuwamu my life. Nula babakazi abankwana. Abato, abakulu, abakadde nze every day I receive nodes. Ne olabako noleka walinga bya bulijjo. Omwana ga junior nina amazi. Omuga agenda mu national water bakuwa omulimu. Ka nze sinoonya amazi. I have value. Nze seba kana buli muntu. No. Era byebyo oyo musiyazi nedda we reject gondi. Low quantity. Ate bala mwena batuvuma nti tuli basiyazi twabagana. Mukwano, I refused you. Tochifula lutalo. Era nono sala ali wano namugana. Bajja mwini boxi na kweyambulya n'omugana no nalujja mu lutalo. Abakazi benjagala mba manyi. Class jenjagala njimanyi. I know the class of women I want. I don't fall for anybody. Bojam in my inbox ne kugamba sikwagala tochifula lutalo. That's a problem abakazi je muina. You fear rejection. Gwale ulideko wano ku TikTok ngeri yo TikTok avaga mambo yebase nange. Waliyo chiwulideko ebanga lyemazeko. Nze semanyiza. Busemanyiza bono buwala bono these girls. Have you ever had ngeri yo muwala wano ku TikTok aganti she slept with me ngojeka Ariana Sebonya? Yes, Ariana, she was sweet. Oh yeah, exception. Ariana was sweet. Ngayana nge sina cha chikolera because yali awoma kati ya. Is it my problem that yali awoma? Era sijja kugenda nesibemu muguwa bunete mbu because mbu Ariana yali awoma no. Kati mugene mu parliament mu mpawabire. Mbu Johnny yali Ariana. Ateze na Ariana ye yankwana. It's on record. She's the one now. Nti Ariana ye yankwana. Nze bana esina budde bukwana bakazi. I'm too good for that. Mbunze Junior, mbunkere ku macha mugambe mbo my love, my waludi inza tamale. Bana yo love ye chitona jivamu. Mbu baby, I miss you. Inza Juniors, to miss you. Ebana, abana uganda bacha ali mu love monsasa. Me. Junior mbu ngano kweba kambo I'm thinking about somebody seche yenecho. It's on my head.
obusiru sinnabutuukako mbunzire mu buliri bwange mbu I lose sleep son of mirundi wallahi oba owooma waggwe mpozi nga wandoga kunjagala gye njagalamu otulo you guys nze tewali mu nsi kinnyumiranga tulo bane buli wentuuka mu buliri bwange neneeyambula nensigala bute nenkwata faani nenjireta nenfuuwa amagi. That's my best moment when I'm in bed. When is my best moment nga ndi mu buliri nga ntaddeko kafaani wekanfuuwa omunyo. I will never kati mbu kati mbeeraawo mbu kati nga nina gwe ndowooza. It can't happen. Sibiyina. Era mundaba ndi mukulya mbuzi. I'm eating goat's meat. Kati nzijewo obudde obulowooza ku bantu. My love. Era I miss you. Nze juniors. Areze tebantijjirako. Nze wemba nkwagala saagala obeere ng'onkubira amasimu ompandikira bu message mmanyi gy'oli. Ekiseera kyo wekituuka nga nkwetaaga manja kukubira. Nze saagala laavu za katijjo. Ebyo n'olemera ku muntu ogenze ku ofiisi ye weefudde ekitalo si gwe gwe nsookeddeko. Mikwano abantu abamu kitegereze si mmwe bwe tusookeddeko. We have seen it all. Oli waba akwagala kakkana weebuulirire wekkakkanye. N'omuntu n'omuweereza message n'omukubira essimu n'obeebuuza mikwano gye nga sinnamulaba ate nze saagala kamanyira omuntu n'ojjamba okubira my friends mbu where I am. Wenvuma ggwe. Omanyi mumanyiira. Goes a number your zzina. Hello, have you seen Junior? Have you seen Junior? He's offline. I'm offline. I'm doing something. I'm not idle. Omanyi mwe bawala mmanyidde nnyo buno obuvubuka obutalina byakukola. Obukeera ku makya mbu kusaawe mu ne kakusindikira morning. Kunya kitundu ne kakusindikira omutima. Mbu ku musanvu ne kakusindikira emoji. Abamu tetubiina obwo obudde. We don't have that time. We are busy. Ateze janyo omukazi ng'okola. Omukazi akola tamenya. Bannange mufune ku bawala nga akola. Oyo tamenya. Because she's busy. Ayinjala nnyo omukazi nga gy'akolera essimu bagimuggyako. Naye bano abawala batayina mirimu ayinza okuba mu masabo aloga ggwe. N'agenda mu ssabo ku makya akuloge. Ku 12 ali wa jjajja mulala. Kyokka ku 3 ali wa paasita baloga ggwe. Omuwala amala olunaku ng'akuloga. Kyokka ku 3 kitundu n'ayingira overnight. Mbu pastor njagala onsabire Junior njagala nnyo ng'ani akubba. Kati mugenda kweweereza obumuli ku Valentine atakwagala ne bw'ali kuwa ebimuli era batakwagala. Nkaddemu amagezi gaze. Omusajja nga takwagala ne bw'akuwa ennimiro y'ebimuli era batakwagala. Ffe tuyina abantu abataogadde nga everyday se Valentine. Goba mukwano olinda bakuwa ebimuli ku Valentine okyali bubi. Okyali bubi oyina ekikyamu ku mutwe. Omukazi yenna ali eyo. Mbugwe olina musajja akuwa ebimuli ku Valentine otegere nti akwagala mukwano weefeeko oli bubi. Kuba abantu abatwagala everyday se Valentine. Bane waliwo omuntu akwagala ng'okiwulira. Nga teyeetaaga nakakasa. Bado omuntu akwagala no teyeetaaga kakasa nti akwagala. Naawe kennyini oba okiwulira. Love bikolwa. Love actions. It's not materialistic thing. Bwe omuntu agenze agulidde iPhone 10 mbwa mukwano. Love bye bintu omuntu byakola nga bitono naye nga abikola consistently. Nkaddemu amagezi gazi. Love buba buntu omuntu bwakolera nga butono naye nga abukola consistently. So abantu bonna everyday nga bakwagala. It's a Valentine. Negwe n'olinda era sifunye bimuli. Omusajja atanjagala gwe tebakwagala oli bubi naawe. Era bagenda kumala bakulye ku Valentine kwa omusajja talina jadda. Some of you bagenda bali yali wa idleness. Abasajja tebalina byakulya.
nenga takwagalangako era n'ebimuli abigula ajja. Omuntu akwagala everyday aba ku Valentine. Omuntu akwagala teyeetaaga na Valentine everyday aba kutwala ku beach aba ku respectinga. Nzeba atenze banenze kankubulire kuba ne teri Valentine yasinga buliri. Kaya omwana nakuteeka mu buliri mwaka mulamba nga every dose bo oloma lekano banange dozi people nga ddala okiwulira nezo laavu z'okugwira mulinga abakuba ebyeyo. Omuntu omuteganga amasanyalazi alinga aseenene abuuka ave naddeeni oyo takwagalangako naawe. Kali mwe mukyali baana bato bakyabalimba ebyo ebyalaavu. Nze kalo junior osobola okujja nga junior I love you nenkutunuulira nenkugamba like what? Nka are you sure? When did this start? Nze obulowozi olw'okujja nengamba nze naakafuna abantu najja nanno nakwekalizamu junior I'm in love with you n'omutunuulira nomugamba are you serious? Kyatandise when did you start loving me? Sikyali myaka giri embebwa laavu ezo za mujjirano. Ate era nammwe abatafunye bakazi ku Valentine mwekuba obusabbuuni sinomo. Funa akamuliko keewe noonya akasabbuuni okeekube Valentine eggwe. Temumalaako bantu mirembe. Kati mutandise okuweereza bu message abantu bemwakyawa how are you? Kwa kati omuyimo gukutta. Guys, n'abatafunye kamuli ku Valentine it's normal weekuba akasabbuuni weebake. Genda weegulira akamuli okeewe weepostinge. Omale gun buy soap sasula amazzi oyingire ekinaabiro. Weekamule emicungwa. Hey. Ojja kulabanga byonna byansi bino byansi. Bino byansi genda weekamule emicungwa weebake. Nze sikyafa nansi. Era ensi tugijjeko amaanyi. Nze ensi nagijjako amaanyi. Nze ensi nagijjako amaanyi. Sikyegoba n'abakazi. Ensi omala n'ogijjako amaanyi. Genda ogule ekitole kya sabbuuni weekamule Valentine eyite. Nga era byonna byakumala bumazi. Ate coming and going. Unabeera ku ekyo kimu. Ensi mugijjeeko amaanyi. Naye nga ntumirako abakazi mwenna ng'okimanyi ogenda kwenda ku Valentine. Ng'oli mufumbo naye nga ogenda kwefula nti ogenze ku mulimu. Nkutumiddeko omukazi yenna ali eyo nga pulogulaamu ezizo zakwenda ku Valentine. Oyina omusajja, oyina abaana, oyina amaka naye nga ogenda kwenda. Weefuule ogenze ku mulimu oyingire loogi. Abakazi mbatumiddeko abali eyo nga wasibye lo. Pulogulaamu ye ey'obwenzi wagikubye dda. Ne woteeri wagisasudde ne advance. Olimbe mu baawo nga bw'ogenze ku mulimu. Tina meeting ya company naye ng'okimanyidde ddala teriiyo. Nkutumiddeko my sister. Netumirako abasajja ngeza fees zakulemye osasula naye nga ku Valentine ezisasula loogi ozina ne baamalaaya. Naawe musajja gwandaba nkutumidde. Omusajja yenna ali eyo
nga fizi w'abaana yakulemye okusasula naye ng'ezigula b'amalaaya zo zirina ku Valentine nkutumiddeko big up nentumirako abasajja nga olinze bwana bwa university obwa layisi bw'ogenda okutwala eri abasajja kati abalinze abaana ba university baddemu olekewo omukazi w'ewaka weefuula agenze ku business trip naye ng'oli mu hostel e Makerere oli mu holo ya Africa Mary Stewart e Makerere oli mu Valentine n'omwana w'abandi omuto naawe omusajja agenda okikola nkutumiddeko ng'oli musajja oli eyo naye ng'ate gwe obalidde ku baana b'e Makerere mu hostel jjojjo mmalira Valentine bannange tya byonna bizibu gwe weetegese gimalira mu Mary Stewart Africa e Makerere naye abawala ba complex e Makerere nammwe naye olwo lwaki tebagiggala complex abaana nga bayingiza abasajja ana ekibe waliwo ole Makerere y'abaala bagiyita complex era complex ng'erinnya lyayo banenze sirabanko ole eyingiza abasajja ng'eyo oyinza okugamba abaana babakyalidde basajja bakulu oyinza okugamba waliyo visitation e Makerere bakyalidde baana niwe usanga basajja bakulu bali mu holo ndeke mmala okulya got smith naye bino byebidoma ba YouTube Museveni afuge mwana wano tuba tuprotectinga gains nerire kanyama k'embuzi nandi bino byebibaluma wano tuli mu kuprotectinga gains kati Museveni ageyo afuga anya muntu neyerira kanyama Museveni afuga semeinaako buzibu afuta lolo na Bobi Wine yekwesa na hambaloya Uganda naye esesa gwe bawangula ate yekwesa kyokka yawangula ye yafuga mwanza kanelile ku mbuzi now to protecting gains wala Museveni agira atufuga bannange mwaye waliwo oli ennyama nekuwomera noga Museveni afuge kati kyendiko wano ndi ku gains zemprotectinga ndaba ne Bobi Wine yekwese dunia ng'ogezze ndya bulungi wadde yagala kundoga ndya bulungi nsula bulungi kyekinyiriza n'engejja ali mwabali omunanasi ne chapati munagejja mutya muwaza ntebe mu ntebe muli magere mu bigere ibana yanga neyagalidde mu ggwanga lino kati muli eyo mundoga era bajjajja tusaba Junior Sirane ndiye no ndi ambozi abaloga mu ngere emu
Mchuuse ku ssabo. Musobola kukyusa ku masabo ne mundogerako ewalala. Bajjajja tusaba Juni yasiraane. Ngeno lyambuzi. Protectinga guides. Sasa nyagira atofoga simina akabuze. Alianze shidani. Tawali. Chiruko zedi nina. Sinwa mwengi. Mwana abavuma bajjena abafudde tebaba kuba amasasi matako. Abange. Mwebenda baba kola bu video nga musanyuka. Nga bajjeno bafudde. Tebaba kuba amasasi matako. Wamma kitale ekya Jeno Sande bambi yafudde Jeno. Yafudde. Twakafiirwa bajjeno babiri mu weekend. Ne Jeno Sande abadde atwala Masaka mechanized afudde. Sibyangu kitalo bambi family mukama abasasire fenali ekkubo ajoba anga ndiya sente zange nze sikyatereka sente ofiirawo mulye sente muve mu bintu by'okutereka sente bade tugenda kufa ebyo nkolerera abaana baleke balyekolerera Nobe mutereka sente ku account nze sente za abaana liya sente abaana besonyire ddala bajja kukoleza abo balyekolerera n'omuntu n'okola omwaka mulamba n'obulwayo n'ogati kanyende negulireko akafika embuzi nemukola n'obulwayo n'obudde obugati kanyendeko ku beach mpumule bane mulye sente obulamu bumpi obulamu bumpi wanokola sente nezikumenya abazigaba nange ofudde baba balala n'abaana bo tebazibawa otereka zaaki abaana baleke babonebone gogugonga omuzadde oba ogukoze lesigana muzadde kulya sente ye buno obulamu bw'ensi bumpi teri ayingira takadda oli ku baana nkolerera baana n'olema n'oggula kati nze every after 2 days nsala embuzi every after 2 days nzita embuzi ndya sente yange Junior njagala nfe nga sina wentoma guys nzireke njagala olumbe lunzite nga nzikuse nalyo genda emagombe nga tokuse lya sente fenna tugenda kufa abakazi balye woba olina sente eat women bino byansi ainamu abawala abakodo omunaga mpaako n'ogaana bane bino byansi oyo omwana Diana Skies yali mulungi nawe kati yenna avunze naye omuwala oli eyo omusajja omwala mvubuka naga mpaako gumugoka n'ogaana mujjewo obukodo mugenda fa wano Diana Skies yafudde mukazi wattu ninga omwana yabadde anyirira kati goli eyo oza sijja bbawa abantu bawe ensi tugiryako makoola nze Junior sikyali mukodo ng'omwangamba mpaako muwa bino byansi
sagala nfe bagayemba oyo omwana abadde mukodo era mukazi ayewanga juni yampaako nkuwa ekyo nakyo nekiggwa after all fenna tugenda fa abantu mubawe bino byonna byansi njabane ekyo kyali mukodo njawe omuntu wamma akulemerako mpaako onampaako ddi mpaako leero nzija mpeeko n'omugawo wange jankuwa omulundi gumu naawe ontamye omunoga yankuwe kiggwe kwampulira ontamye eri omuntu akutama mpaako onampaako ddi nzija leero mpeeko oli mpaako ddi mwana gwe mpaako n'owulira nga bikutamye mbawa muna bino byansi nsi muna giryako makoola lwaki oba okodowala ng'envunyu ezijja obbirya ani ali awo andeetereyo laibena aweddewo abasawo nno bamuŋŋaana era tekigaana kunwa kulukoze eti ndeke bannange protecting the gains ne junior ndya nze buli kiseera mba ndya bannange every day I'm eating. Nze buli dakiika mba ndya junior ndya okuva ku makyapa ku budde buziba ekintu kyensinga okukola kulya nane nze ndya mba ndya nze nawe ntula so atula mu kifo 1 hour nga siina kyendya afadhali ndya ebipapula mwe nabeera nga kusomero ng'enjala ennuma nga ndya ebipapula nze mba nnina okuba nga ndya Anna, ekirinze teriba mmere. Nze ndya munnange. Ejo nabadde n'ekisa kya Mukama nga celebrating a birthday ye. Nkiddamu banenze. Sina muntu gwe mpalana. Mwenna muli bantu bange. Nze munnange sajja mu gavumenti kukola ntalo. Nze nkola mikwano. So nawuliddeyo abanja Samira. Era junior obeera otya n'ekisa kya Mukama saagala kummanyira njoba obutalo bwe mulwana nabo vaavaamu dda goba kisa kya Mukama tomwagala nze siminaako buzibu nze sirwana ntalo buli omu mukwano gwange nakoowa entalo omwaka guno nkiddamu nze saagala kunja Samira era junior nobeerawo nga kisa kya Mukama avuma jati namyalo kati mukwate mukube kisa kya Mukama nze amuzaala nze temunja Samira nanyimba manyi mwasama nnyo mugambeko ngani nze Mukama we kisa kya Mukama special advisor to the president Mukama special eyagumuwa buli awulira kisa kya Mukama omukoye gende wa president Museveni omulope ye Mukama we ja reporting sinze nze banyenze kulya na kufuna sente kasala kunja Samira junior nobeerawo ebadde alambeerewa nze tebinkwatako obani avumani obani kwanze ntalo za mmwe sizimanyi nze bane ntalo za state house sizimanyi ndaba ndabe simanyi wamajje bitandikira nze sikola mu state house sinaayo wadde omulimo kati nziyingiremu ntya bayine bankubbe essasi matako lwa bwereere mbundi mu ntalo nabivaamu buli awulira nti ayagala okulwana alwane naye nze junior am team peace
oyingira mu ntalo tomanyi na gye zivudde bali balina ssente balina abanene nga bakuba esasi mu matako nga yesima nze olukuvayo batta omugenzi yesima neesonyiwa entalo sikyayagala bintu bya ntalo ebyo byampalaniraako simanyi ono tayagala ono banesikola mu state house nze buli omu mukwano gwange ampita gyendaga bannange isima bwato bwe yafa mu butuufu neyamutta tosobola na kumugeraageranya kubanga yali alumba abantu bangi ndeka nfiire mu ntalo zange nti Junior bamukwatidde mu bwenzi ne bamutta ekyo kitegeerekeka naye mbu Junior bamukubye amasasi olw'entalo za state house nedda ezo sezerwana mukwano bakuttira obwereere kisa kya mukama ayina SFC emukuma majaga kuma president gega kuma kisa kya mukama bane otuke wa kisa kya mukama ekyengera oyinza okugamba barracks eri one the man has security kisa kya mukama bamuwadde lidika ayine motoka emukulembera sebo lidika ejjuddeko be SFC nze abamuwa kisa kya mukama wabali ekizimbe bakisalako buli ayingira bamukebera jo twabadde ku Serena naye nga abasirikale bali ebweru onzo gabakuuma oba mutabani wa president nze sigenda mu byantalo era kisa kya mukama ejjo yampadde ku ssente mwazirabye nze mune nkyasabiriza ejjo niye wali ssente buli azina azimpe moni nze mbeerawo okuwuliriza nze ndiwo okuwuliriza bizibu ngamba n'owuliriza n'olya emmere n'otambula n'odda ewuwo nze kisa kya mukama ampa ku ssente bambi yanjagala omusajja anjagala ampa ku ssente kale wadde anvuma naye era yeye ate abantu abamu bayige kisa kya mukama bwatyo bwali that's him you learn people ogaye nti oyo bwatyo bwali ye kisa kya mukama kimu bibiri aba ayina gwavuma bwatyo bwali naye nga talina buzibu azafunayo bawemulaawo nze neiba wange waneekyengera naye ewe wali SFC wali amagye wama kamisiyona Ellen Sekutu kutumiddeko nnyo maama obubaka buno mumpeere kamisiyona Ellen Sekutu sima emirimu gy'okola akulira patriotism kamisiyona waffe omulungi Ellen Seku yabaddeyo ku Fangoni naye bambi Ellen Seku webale kwagala alien musajja oba amukuba ekikono mu kalulu kyannuma alien sikeni bamukuba ekikono kyokka ng'alina amasannyalaze bambi naye Ellen Seku webale butava mu alien webale kumukyalira ku Fangoni mama nalabye SFC naye Ellen Seku ayina amaanyi SFC temwagirabye ekkubo lyonna baalisazeeko abula banna naye no government people have power Ellen Seku bwe yazzeku ewaali yeni ekkubo lyonna ne balisalako bannange abantu b'e Makindi ng'oyoloza president yaliwo naye nga mukyala Ellen Seku tukwagala nnyo mami we love you so much mukyala alina omutima omulungi ayogera bitono naye she's a hard working lady so obubaka buno mubumumpeere mukyala Ellen Seku webale nnyo emirimu gy'okolera president ate president naakwagala nnyo nze nina gye mbijja the corridors of state house mukyala Ellen Seku president akwagala nnyo mbwatera omukubira every morning
kale omukyalo oyo alina omutima omulungi ko president yamukubira buli kumakya nanga oba yankubiddeko president nene namba gye nasanzeeko ale morning oba yankubiddeko jjajja waliwo enamba eyankubidde ku makya ng'erabika nga eya president Museveni oba yabadde yeye banya ya bipinze ti nenda okudduka ngula eya time nenanga ankubireko ne junior president Museveni nankubira mbamuwedde you guys Uganda eba ewedde ababuulire president Museveni nankubira muba muwedde mama nyinza okuvuma mmwe njefuula Ringtone ensi yonna emanya gwe kubisaamu akafaananyi awo nga president Museveni akubidde junior TikTok muba muwedde tanyinza obbavuma nemba mumyunguza nemboogoloza mba sikyagambwako ate Bobi Wine wakubira Bobi Wine namubulookinga dda talina kiddako naawe ali eri mabira yeekwese ng'akubira nze Bobi Wine wankubira essimu njijjako saga bintu bye bya kisiru ngani gwalimbe bye bya struggle kali nga Bobi Wine yankubira ngamba ki mpozi ngaagala nyende magere uwe mtwalire mukyala we enva kaye yeekwese naye lwaki tavaayo omulundi gumu Bobi Wine vaayo teri akunoonya kale kagobako principal vaayo gye weekwese teri akyakuliko bambi vaayo bangamba principal ali mabirawo yeekwese mabira forest gye yeekwese principal vaayo ojja fiira n'enjala ku ttale n'embwa enkambwe zinaamusangayo ne zimulya Bobi Wine tewali akunoonya eno gavumenti singa yali yagala kukukwata singa bakwata dda vaayo kale tokimanyi tolina kyogamba bannayuganda vaayo twabitegera wali olimba Bobi Wine twategera wali osaaga busaazi come out twakitegera oli mufere naawe principal wali otusiba kiwani byonna bannayuganda babitegedde tolina pulaani ejjako Museveni kati tukusonyiye kale jangu neseggona kye yagambye vaayo twakitegera wali mufere gavumenti eno yeekusasula byonna principal abantu babitegeera naye kati vaayo gye weekwese dda makaago olye ku mmere tujja nakubeera wano olwale kwasako not reason Bobi Wine vaayo gy'oli it's not funny now va mabira forest mwe weekwese it's okay bannayuganda twakitegera wali otulimba teri ntebe mu ntebe oli magere mu bigere byonna twabikkiriza teri b'Amerika b'oyina Edi Mutwe Nobiyaniri be b'Amerika Bobi Wine be wali oyina byonna twabitegeera kati vaayo baloya b'oyina ye Professor Ntambi Woloni Balukeza be baloya bo vaayo Luli nakulaba oli bwayise mukawuba mbuwanondiwa neba ne principal na Bobi Wine nawe ate olimba
yali neri wali Kaleerwe nga awoza wano ndiwa era nga tebannakwataawo luli wali wa King Saha muli ku express Bobi Wine yabadde ne King Saha nga bali ku express bavuga badda Ntebe ku State House bwe baabuliraawo naye Bobi Wine era abantu ke balitegera nti obadde obalimba emiggo gye bali kuba ggwe n'oyo olubongo ya ate ggwe lubongo ya abantu bajja kusabula bintu bino gye bigenze byeyongera ggwe lubongo yaggwe ebyo ebiwaani bye mbadde musiba abantu ggwe lubongo yaggwe abantu ke balitegera nti bulijjo mubalimba mubadde mukolagana ne Museveni mmwe ggwe lubongo ya helikopita eri kujjaawo ku kitebe ekyo kyonkubulya n'oyo Bobi Wine omufere abantu ke bali kitegeera nti mubadde mubasiba kiwaane struggle yali yakulyamu buli lubongo ya abantu bajja kukuba emiggo n'oyo Bobi Wine President Museveni watali basindikira helikopita awo ekavuli mujja kuddukira ku ntenga mugiyita embalaasi nzemba I tell you boys mwe bavubuka mmwe mulimbi ensi ne muttisa abaana b'abandi gwe lubongo ya n'oyo Bobi Wine naye ensi ke eritegeera nti mubadde baffere nti struggle yakulyamu buli emiggo girivugaawo ku kitebe kya NUP mujja kubira President Museveni abaweereza helikopita naye gwerireka ajja kuddukira ku ntenga giyita embalaasi musale mudde Kongo mujja kusala ensalo ku nte nga mudduka begira weekwesaawo mu hoteri y'emabira atuuza n'okwatulwano nga Bobi Wine ali wali alya mbuzi nza okubeena nga Bobi Wine naye alinga nze yeerira mbuzi alina embuzi gyakalirira anyerire ngaire ekolaga nti ebintu bino byakifere baganda ba Bobi Wine bonna basirise ng'omuntu abula ate baganda be nga teriyanyega te Amani Nyanzi asiba mbamalaaya wali ono nobia simanya dance vibes azimba bizimbe ono muganda Bobi Wine Eddie yawe asiba ku beach Busabalala bya Nyanja bawoza muganda waabwe yabula bonga teboogera omuntu obulota family yo nesirika toba twago ya NUP yabafere Amani Nyanzi go ande subide asiba mba malaya ayo dance vibes mungana Bobi Wine azimba bizimbe wali ono Eddie yawe abera ku beach ali bya Nyanja. Which type of family is that? Hamina nabachi mebodi duo omuntu nesirika bwetu bamanyi gyali hai Bobi Wine nzo kwali ku beach ye Busabala nga is eating fish mwa foto bigere mudano mwasamirire yawe yange nalibanga no mwafune walira ebyobufuzi ndaba birabe kuba ebyobufuzi era mulimo politics is a job we muli kiyiga namboze nayo kuva yawangula yasirika anti Betty alinda no bamugazeting mumanye ekisidisiza namboze tebanna mugazetinga naye akafoka akaagala nange ngenda kwesimbawo ekisanja ekijja simanyi ono Bobi Wine yankubira namublocking oyo nze nasookera mu NUP
nere byango bya munopo byali bya kuota toy bakolanga lota ebyango bya munopo bakolanga lota ani akuta toy ne bampa olwokuna Sauda Madada lwakutano Bobby Yanga ne bamuwa olwokubiri Nobby Yaniri yali akuta toy ku Mande fetwa akuta toy ze kitebefe abana banonga bamanyira Lubongo yali akuta toy ku lwomukaga bakola lota ku kitebe kya nopo byebimu ku byango bayo ngamba Junior gwagenda okoza toy ku kitebe olwokusatu nengami Bobby Yanga yakuta ku lwokubiri Sauda Madada bamuwa lwakuna bye byango bamwene yope ngamba wano sijjaku nenjaga nga bakeera kunwa njaga na munanasi nabyo byango bya munopo nze namanyira kulya KFC Javas kati nyene munopo nsibirira amayirungi era nabyo byango bayo bakabayo basanga bagayanja kati kasaleko kwato omuti sibisobola nze yebyemiti sijja kusibirira njaga era ngaki yamani nyanze nze nyeze nopo njevuddemu sijja kusibirira njaga babelanga okitebe nga banwa njaga abo bonna bakabaya Nobby Yaniri akasaleko Junior ne baze njagala KFC Javas eri wanga babimanyi abana bo munopo tebali kafe Javas mutugende wali mbo tukozese Rolex tuliye ebikomando nze nkyali ebikomando nze baba kube wano matugamba mbukalonde kabanje kati muli muka kalonde kabanje omalodduke siche muli mukati kalonde okabanje okakweke omalo odduke ekyo okudduka tekyalimu I don't remember Bob Wine ekyo okudduka tekyalimu mwatugamba kalonde simanyo okakuume okabanje odduke tekyalimu where are you oliwa neba foot soja munonye kati emirimo mukole ndoze bye twali tubagamba mu birabye nopo teina kiddako nopo yagwa tewali kiddako ekyamazima government eno ye kyatufuga just tunwere bonwezi guys kyo saagala mbalimbe atera nsijja kubalimba genomozi yaddako mwana temumanyi mwe kyebage bajja tuteeka wano mu lockdown era bagende kololo genomozi bamuteekeko zenda abana abasajja bayinza n'okwewamba they might could themselves eno government ekyalina options nyingi n'okwewamba mwekuli tujjakera ku makyano nga amagye gali ku street nga genomozi kati ate yaliko may you watch the space era tugende bagende kololo amajyawo gakube saluti era genomozi alangirire fellow countrymen have taken over of course kati era awo amajye gakube bandi tulululu manyingo obuyinza bukyuka wabeerawo obwo obuyimba amajye bwe gayimba obukwasa ennaku nga mmwe muli mu lockdown mmwe nga nekibobweni era bakisibidde emagere eno gavumenti yetusobola bannange kyo tukkirize eno gavumenti yetusobola wano batujjako internet teri yasigala nga tefa ababegayiri abami mutuzzeeko nabaga eno gavumenti yetusobola nze we nategeera nti eno gavumenti yetusobola mu lockdown ya covid President Museveni yagala tubeere ewaka tetwabeerayo myezi 2 bano abasajja batusobola era buli akyagamba nti gavumenti eno tetusobola jjukiramu mu covid bano enguudo zaakala
2 months nga tuli waka kale ate gwe buno bwana bwene yupi nanze era afuge Johnny era family yange tetwagala bwa president afuge after all nze ne tata yange yafa kati simanyi yo muntu mu family yange ayagala bwa president sabeera kabeereko ngenda ofiire bakuba amasasi mabina nga nebyolwanirya tebiyamba family yo akambeere eno of course mwabagala okufeera mujja kufa gwe genda oyokya ekipiira mu luguudo ojja bawulira ebyemwepankapanka biri ebibagamba mwekalakase biri bweru kati kiri kirumbuye kiri mu mpuku ettake lumbu yali mu mpuku ettake yeekwese kiro kipenyepenye kyawumuladde omunyo bakiziika mulimbo ye Sweden bowuliriza mbu owuliza Dogo Nelson mbu ka Dogo Nelson alina kyekiddako obulamu bwasiraana oli Umaluchise Kambega government ye musasula Umaluchise kalinya ne kunyonyi najje eggulu nalaba jeno ye Umaluchise kawaffe nakasete tukamuwa ala Umaluchise ogagga walidde mwena alemu kati ya apartment je wasitudde kyanja Umaluchise ka oyasama oyo ye Umaluchise ke center ziridde ye omulimo gwe gwakuleeta confusion mwene yupi gozaaki Umaluchise buli ekiri mu nopu akirwanisa gwe tokyebuuzaako asitudde apartment ekyanjaawo ye Umaluchise wakuleeta chaos mu kibiina kyekimusasuza buli NUP kyeba egenda okukola ng'akivuga kifuula zaba abaana mbalaba ne mbasekerera naye Umaluchise okoze ssente omanyize yanyi omuntu akola ssente Umaluchise tali bubi asitudde apartment ekiira ne maama we yamugulira emmotoka eyo penge tajja funa adde 10 yali akubira bbalamu njagala muntwale ewa president nga Isima yemwamutwala gwe tetujja kutwala Lumbuye yali adda Lumbuye yajjako ne Uganda luliwe yabula